By the way, it is something bamenyera da bisa gogo bakabira obuzibu. Simanyi kintu simanyi privilege. Simanyi privilege atuje bafuna kubeera around poor people. Bw'obala bw'ogezaako bakyusa ne bagaana badduke. Ebyo by'owulira nti tulina taata waffe Embaale bannange yakiraba nti temujja kusoboka n'agenda Embaale. Temuli bangu, temuyiga, temukola ki bannange tekikkirizibwa. Kakati olunaku olwaleero it is World Health Day. Lunaku lwa kwefumitiza ku byabulamu in all aspects of life. Wano mu ggwanga Uganda twadduse emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja naye ate nga ffe abafunamu. So mwezi literally ogwokuna gwa byabulamu. Olunaku luno munaaye it is World Health Organization anniversary lwe yagonjebwawo mu 1948. Who ekwasaganya ensonga zonna ez'ebyobulamu. Uganda Ministry of Health eyaffe wano falling under that docket. Minister of Health ez'ensi zonna falling under World Health Organization. Era nkimanyi ne wana e Uganda we are going to celebrate this day. Ministry y'ebyobulamu ekiriko nnyo nnyini ddala. Ate buli mwaka babeera ne theme oba omulamwa kuba baddukiza ensonga. Kakati theme y'omwaka guno eri theme eri health beginnings, hopeful futures. Health beginnings, hopeful futures. We live by hope. Omuntu omulwadde omuntu yenna ali mu bulwadde babakubiriza nnyo. Actually I always tell you teri bulwadde butta muntu suubi kumuggwamu na stress because you're stressed because you have lost hope. So we all live by hope city. Enkyanno we munaakeera ngenda kukola kino suubi lye litubeezaawo. Naye bw'oba tolina bulamu you literally lose hope. People who are sick, who are on their deathbed, abantu abali okumpi balina obbazaamu essuubi nti ogenda kuwona, but fena when we get sick oba omanyi ogenda kufa. Yes, the moment you're sick omanyi ekyeraliikiriza abantu ng'agenze ne bamukebera akawuka ka mukenenya abamanyi kati walking dead. Bakansa tebalinaayogera nako naye naffe bakansa aboogera naffe nakubuuza n'ekibuuzo singa osangibwa nga oli mulwadde ogenda kukola. Thank you. Sawa zino personally I have cough and flu. Naye lwakuba kati omuntu nga nze nezzaamu essuubi naye singa lutuuka n'empeera nga sikyasobola nakuba. Katuwezzaamu nabisuubizo ki nti bakolodde sinze nsoose okozesa onoomira eddagala. First of all, taking medication is one of things that give us hope. Oba omanyi ogenda wona. Kyonna kye baateeka mu ddagala psychologically ekikusuubiza nti ogenda wona kyekyo ekisookebwako. N'okulaba omusawo ojja kuba bulungi. Ojja kuba bulungi. Amira eddagala ogenda tutereera. Ng'akulabira ddala ogenda oggwawo naye nga ojja kutereera. So ebintu bwe bityo ebituzzaamu essuubi literally gwe mulamwa. Naye ate ogwaleero health beginnings, hopeful futures gugudde go gustandinze ku bamaama. Health beginnings is kuzaala. Gustandinze ku baana gulukinga it is bamaama okubeera nga bazaala abaana abalamu n'abaana abalamu okusobola okubeerawo. Kye bayise if today we are putting efforts to end preventable maternal and newborn deaths. Okubeera nga obintu ebisobola okubeerawo. Waliwo ebintu ebimu nti omwana nti ebizibu by'abakyala bafuna nga bazaala ebimu biyinza okuba nga biri out of control naye waliwo ebisobola okuziyizibwa. Bana ebitu bikole. Kati sima mama asize mwana obulwadde. Ezo zonna measures ze tutunulidde olwaleero. Ebyo ebintu byo tubeere nga abakyala tebakyafiira mu ssanya, abaana tebakyafanga abazaala and all that. Mujja kungumiikirizaamu. Tekinyuma nnyo maama. Kale atleast tugezeeko nga maama yatuuse mangu mu ddwaliro abadde anywa eddagala. Eddagala gye liri mu ddwaliro. Tugambira nti munaye Katonda teyakoze eki. Bwe yasazeewo. Naye n'otugane mu ddwaliro nga ne maama kiti togirina. Bino nno bitandikira ku bamaama n'abasawo. Era bano bagamba we urge governments and health community to revamp up efforts. Health communities zino ezijja ne zisomesa bamaama ngeri yonna nga bwe twatandika omwaka guno ne tugamba bw'oba ogenda kufuna olubuto ate naye nadufuna abantu abamu balacking information about some things bw'oba bitegedde bikozese obulamu butambule kubanga a report ya World Health Organization eraga
close ku 30 abakyala bafa olw'ensonga z'olubuto. Then abaana buli mwaka abaana abasukka mu miliyoni 2 bafa mu mwezi ogusookera ddala nga bakazaalibwa. Then abaana miliyoni 2 bazaalibwa nga ba stillborn nga tebanneetuuka. So bakugamba wano lwaki omulamu ogwo guyimiridde awo. Women and families, thank you. Women and families everywhere need high quality care that support them physically, emotionally, before, during and after birth. Toyina kusooka kufuna lubuto n'olyoka omanya nti olina okubeera omulamu nedda. Toyina kusooka kuzaala mwana n'olyoka oyiga okulabirira omwana. Tulina okubeerawo ng'okimanyi. The moment I'm planning to get pregnant, I have to live healthy. Byonna bye nnina okukola birina okubeera nga bikuuma bulamu bwange n'obulamu bw'omwana. Gwe kennyini ng'omuntu ng'omukyala, support from your husband, then government comes in mu nsonga za ddagala n'abasawo. Okitegeera naye bulira kubeera buvunaanyizibwa from day one. So bakugamba no health system must evolve to manage the many health issues that impact maternal and newborn health. While no kubeerawo under our Ministry of Health nga tewaliiwo nsonga lwaki maama ye waba ataddemu effort tetulina gamba nti eddwaliro lyalagajjalidde omuntu. Tewalina kubeerawo excuse because ensonga zino lwaki luno olunaku luli celebrated under health beginnings and hopeful futures. Health mothers, omama omulamu ali more likely okuzaala omwana omulamu. Mama omulamu physically, emotionally, psychologically ajja zaala omwana omulamu. Okitegeera oli ayinza okuddawo n'agamba abalalu nga bazaala abaana abalamu. Munaye abantu babeera ne excuses zaabwe ez'ekisirusiru awo n'alyoka akubuuza ekibuuzo bwekityo ti oba emotionally waba tategeera bulungi lwaki azaala omwana omulamu. Waliwo olugero bagamba omukisa gw'embuzi teguyya gw'embwa teguyisa mbuzi malagala, something like that. Toweteeka ku kintu kyoli tomanyi Katonda ye bw'awaniridde engeri gy'akolamu ebintu gwe kati kola ekyetaagisa from day one. Genda funa wofuna twagamba because naye lwakuba this is Uganda, some people don't plan to getting pregnant, they never plan. Naye from day one singa omanya nti kati ngenda funa lubuto kyandibadde kya buvunaanyizibwa. Nakugamba endwadde ezisinga zetulina ziri ezimu kale ezisinga ezo ezibonyabonya abantu most endwadde ziri long term. Ojja wulira bwe tuba tusomesa ntugamba yensonga ki tukozesa nnyo ekigambo ziri genetically ezimu bazisiiga busiizi. Kati obulwadde nga obuli common nga nalubiri twabagamba bw'obeera ng'oli carrier n'omwami oba omukyala nga naye ali carrier kisobola baleetera okuzaala omwana omulwadde. Naye kino ogenda kitegeera otya nti no pata naawo ali carrier naawe oli carrier oba olina obulwadde ye tabulina. Kugenda mu ddwaliro ne mwekebeza the moment you think of having a child. Okitegeera kati kijja bayambako nti nga bwe nkugambye a health mother is likely to give birth to a healthy baby. Kati maama waba carrier amazima ga Katonda tagenda zaala mwana mulamu. Ng'olwo mutandika olugendo lwammwe omwana gwe mwazaala okubawa essanyu atandise obbabonyaabonya. So kya buvunaanyizibwa singa abasawo baba approving nti mugenda zaala omwana zonna endwadde za sukaali zonna endwadde ezisinga ezimu zirina non-communicable diseases zirina kubeera nga abasawo bapprovinze nti gwe omusaayi gwe n'ogwo ne gukwatagana gusobola ozaala omwana omulamu. Naye bwe bati bakyaprovinze luckily yenaffe abasinga tubadde lucky tetwabikola naye tuzadde abaana abalamu. Then when you get pregnant ebyo mbisomesezza wano from day one. Genda mu ddwaliro onywe eddagala. Don't disguise oba mwe mulowooza bibeera bidomola nga babisimbisiza layini okunywayo eddagala bampaddeyo nno buweke bukka anti namwe gye mwakigeza genda onywe eddagala. Because there is a lot that happens. We want to describe a lot. Tetugenda gamba nti bagenda ofaananya eddagala erya AIDS eryedda nti ali kadomola.
because bingi okusomesa byonna tubiteeka mu package emu tukunywa ddagala okusomesa engeri gy'olina okubeera nga weekuumamu nga maama bye tugamba tonywa mwenge tofuwa sigala to behaving like this okwo kunywa ddagala okumira empeke ez'omusujja omusujja ezo zifa sida okumira obweke bw'omusaayi okugamba how sexually you could be active you should be active mirimu ki gye weetaaga okukola buli omu alina engeri obulamu bwe gye butambula so genda wewuliriza omusawo akukebere alaba olubuto lukula lutya abamu embuto oluto naye luli mu nseke tomanyi otudde waka abamu like complications zitandika at a very early stage but because tetwefaako kugenda mu ddwaliro n'omaliriza complications zifuuse was nezituuka n'okutta and then pregnancy outcomes njo kugamba successful delivery and reducing risks of complications to both mothers and infants ekyo kyavunaanyizibwa bwe nali training baatugambanga nga onoogamba nti seema okugenza ku dduuka lyo n'okola ssente target yo neehitinga nti olunaku njagala nkola akakadde kamu target y'omusawo omuzaalisa kuzaalisa mwana na maama ne bavaayo nga balamu that is the goal kyekyo va ku bino gwe byowalkinga mu ddwaliro ng'oli mulwadde because washumu maama aba mulamu mwamukabede talina musujja talina ki obeera failure bw'okwata ku maama yenna n'afiira mu ssanya oba omwana we n'afa era career yo gibale ng'omuntu of course they keep on doing it bas gala you chin up and then do the right job but kigenda on you on record mu bulamu bwo nti wazaalisa maama n'afa so abali embuto mutuyambeko n'abasawo bakole omulimu gwabwe ffenna tuveyo nga tuli successful ebisigadde bye tulina okukola I think olunaku olw'enkya tujja kukola eno topic ngeri broad since today lwenaku celebrating kale tuyanzeki kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu